nze okugenda e Bulaaya nkiyita resource mobilization. Tubeera tugenze kukuŋŋaanya. These are our brothers and sisters abali emitala w'amayanja. They are resource mobilizers. Babeera bagenze kukuŋŋaanya, bwe bamala okukuŋŋaanya bwe tuddayo eri abazze batugoberera ebintu bino engeri gye tuzze tubikola tubadde tugamba bwe tuti kye bali mu kukola eri, they are mobilizing resources, save, terekawo kyotereseewo, learn to invest, then learn how to invest. So kotegeera ebintu gye njagala okussa ssente zange gyo bannaffe abeeyo biri bitya. Togenda kumala abamu bagamba nja kulinnya ngende n'akavumbo kange, bajja nakuwana era na investinga mu byobugwagwa era naddayo nga zikoze eki nga kiweddewo kubanga wano ababa bakuteeza okukuba babaawo abaana abagezi bano nabagamba money belongs. Biri bigambo bibiri naye birina amaanyi mangi. Money belongs, sente zirina gye zibeera, bannannyiniza balina okuba nazo. Kyova olaba omuntu n'akuba loto obuwumbi 2 mu myezi 3 nga zeeyo bw'aba yali asolooza kasasiro era n'amuddamu kubanga money belongs. Kati think repatriation, soko olowooze butya singa mba njagala Ibra ku investinga nga bw'okinnyonnyodde nga njagala ku investinga then mmale mpumule. Ngenda kulowooza wa we ngenda okumalira ebiseera byange ebisigadde eby'obulamu bwange. Bwe mbanga ngenda ddala kuwumulira Uganda, kisobokera ddala bulungi nnyo okulowooza okutandika okuinvestinga in Uganda shillings newankubadde eyinza okuba nga tegenda kuvuganya na $, naye kikuyambako nti yo investing your money. Waliwo ajja okugamba nti nedda bw'ona investinga mu Uganda shilling yo eluzinganya against the $. Kituufu, naye ate omuntu atadde ssente mu nsi oba mu currency gy'agenda okuwumulira abeera much more better okusinga omuntu ainvestingidde mu dollars. Tuli oinvestingidde mu dollars oli Bulaaya ontegedde ate oyagala kuwumulira Uganda. Ebyo ebibiri tebigenda kukola ki. So n'olw'ensonga eyo mbakubiriza nnyo ne mbagamba bwe nti primarily mulowooze nnyo waje mugenda okukozeseza ssente ze mumaze okuinvestinga. Bwe mbeera ngenda kuteeka ssente tugeze mu bonds oba shares mu companies ezeeri emitala w'amayanja ate nga ngenda kuwumulira Uganda si kibi kirungi, naye tewenkanankana na muntu ainvestinze mu companies oba mu shares ng'ali wano waka era mu ssente zaffe. So mbakubiriza tulowooze nnyo butya gye tugenda okuwumulira bwe tubeera tutandise okuinvestinga ssente zaffe. Kino kijja tuyambako obutakola kye tuyita resource displacement. Resource ogirina naye ate n'ogimisplace nga n'ogiteeka mu kifo gy'etaali badde, n'ogijaajamya n'ogimansa ng'entungo. Ate ng'akasente kano ffe tumanyi bulungi nnyo mmwe gye mukajja si wangu nnyo. Abamu ku ffe tetusobolayo. Nze nnyinza okuba sisobolayo ng'omuntu abalala sijja boogerera. N'olw'ensonga eyo let us think repatriation bwe tuba tulikomawe waka. Let us think in terms of our currency. Butya bwe tusobola okuinvestinga waneewaka ewaffe kikutukutioning against kyetwaliise price fluctuations in currencies. Bw'obanga sente zo zitadde mu $, okugeza waliwo bannaffe abali e Europe nga bakozesa euro. Kati ng'oli ate investments ze ziri mu dollars ayagala kuwumulira tugeze Canada bakozesa Canadian dollars. Kati ono atadde mu euro ate ayagala genda kuwumulira Canada. So think where you're going to have your retirement from. Bw'omala okumanyayo noonya butya resources zo bw'osobola ozimobilizingamu oziteere ddala mu kifo ekyo w'olowooza nti wano wejja okumalira ebiseera byange ebisigadde. Tuteebamu ssente aba Caplog Financial Consult ne Logical Motivators abasangibwa wali ku Nkuruma Road emabega wa Orient Bank ne Uganda House ekizimbe Uganda Cooperative Alliance Building omwaliro ogwokubiri ekisenge kiri 302C mujja okubasanga oba basange ku kibanja kya internet ekya www.logicalmotivators oba www.caplog.financial consult. Nze Ibrahim Mukasa tuline Chris Rule. It's a business mind, it's a Sunday eranga such a show cause a week in number Monday up to Saturday and your off is on Sunday. You need such a show. At the end of the day Tula, take time, pause, rewind, play. Kwegamba chota tegedde kiddemu. It is tujita automatic PVR. So pausing osobola rewinding osobola fast forward nebigwa mukowe eryo. Eno show ya muganda wange akuba ekyeyo naawe ateekateeka ogenda okuba ekyeyo ekukwatako nnyo. Chris njagala tutunuulire bamuva Bulaaya
bankuba kyeyo bakola a lot of money era economy ya Uganda erina etundutundu ddene lyeyenyumiririza mu bantu bano nnyo gavumenti nga gavumenti naffe abantu sekinnoomu twenyumiririza mu bantu bano bankuba kyeyo nnyo obeera oliawo message nejja obeera oliawo kalifuwa nejja batukoze obulungi bwotasobola obeera oliawo olinaga nti essimu nti abiveeko ebyo tebakyazikwata simu n'agitikka DHL obeera oliawo ogijjeeyo nedda nyina tugende mu maaso obeera oliawo n'agamba nti kakuyiwemu omulenganjuba omulenganjuba ogumanyi n'agikuteekamu so tubenyumiririzaamu nnyo tubaagala nnyo era tubasabira birungi byerere neno program yammwe waliwo obulwadde obuluma bamuva Bulaaya bwogere tubusabula njagala tutunuulire balina syndrome ey'okwagala okukola akasente kabakolera akasente naye ng'ate mu bizinesi mu nsi yonna across the whole world nga tonnatandika bizinesi ekibuuzo kiri nti osolvinga kizibu ki naye nga bo endowooza yaabwe tetunuulira kusolvinga kizibu kiriwo yatunuulira bwempeereza miliyoni zange 2 e Kampala bazinteera wa ne zizaala 2.5 naye nga talina kyakola ki kyagenda kugonjoola yatunulidde kola ki kukama kunoga bunozi ekintu ekyo okittaanya otya era kigonjoolwa kitya kati baganda bange bano abandaba abalungi bankolera Bulaaya nkolera mitala w'amayanja nga bali mu byombo byonna kubanga waliwo bempuliramu bali mu kyombo kya Buwarabu kino kyensobola obbagamba bw'obanga toyina nteekateeka yonna ebaako kizibu ky'otugirawo naddala nga kiruma bannansi bannayuganda ebyokukola bizinensi sooka owumule kubanga abava eri sijja kuliyita nalibadde nkoseza ekigambo ekinene naye bava eri n'omuliro mungi ng'ekibuuzo ekibali ku mimwa era ekibali mu bwongo Chris nze kino ekibuuzo nkiwulidde nnyo nkikooye n'okikoowa tekitambula kintu kyensobola okuteekamu ssente nenfuna ssente mangu ninawe ssente zange wano tewaliwo kintu kyogenda kusaamu ssente nekikola ssente mangu ebyo biveeko ekintu kyokka kyosobola okussaamu ssente ne zidda yeyo business idea eyina obuzibu bw'abannansi bwegonjoola kati ate baganda baffe bano olumu bakumalamu amaanyi twakulanga batugamba nti bw'obeera exposed kikuyambako nti ebiseera ebisinga buli lw'obeera exposed olina ebintu by'okoppa eri n'ojja n'obikola wano exposure ye effect gy'ebeera ku bulamu bw'abantu naye baganda baffe bano omuntu avudde wano n'agenda ku kyeyo n'akuba emyaka 3 emyaka 2 najja wano n'alunda obutulege bw'oba oli oyagala kugenda obutulege obuberege oba obuberege sigambye nti because entulege tebagirunda okay sigambye balunda nti business y'okulunda mbi nungi nnyo actually bannaffe nange mu nnyini ndi mulunzi ate ndi mulimi ng'omuntu naye bw'obanga mu nteekateeka zo oyinamu ebirowoozo ebiveeyo ng'omaze okumobilizinga resources ozifunye mu bungi ate n'oyagala ojja okola ebintu bya wano munnayuganda gwe waleka wansi atasomye atalina exposed njawulo ki gy'oli mu kukola nabagambye diasporians you are our investment representatives abroad tubeera tubeesize tubeera tubasindise okugenda okulaba ebintu bye tutakoze wano waka mugende mubireete biveeyo bijje wano tubeeke engeri gye tubyongeramu kasupu oba tukendeezeeko bisobole okutugasa ne business idea yo gy'olina oli mu copy and paste nga bwe kivudde eri bw'oyagala kijje wano ekyokubiri ebintu bye waleka ewaka nga tebitambudde okuvaawo okwo tekutegeeza nti kubitambuzza tolina gwe waleka wano n'omuganda ntambulizaako embuzi nga bwe wazireka bwe zikyali ente nga bwe wazireka zikyali nte ente tefuukangako mbogo olw'okubanga oli London embuzi tefuukangako nte olw'okubanga oli Virginia nga bwe wabireka bwe bikola ki think tewali kyakyuka tewali omusana gwaka enkuba etonnya obudde buziba ne bukya tewali kyakyuka kyentegeeza kati ate togenda kuveeyo ojje ne mindset gye wanooba nayo ng'ova e Uganda gye watambula nayo ng'ova e Uganda ontegeera tukusuubira okubanga bw'ova eri oyina ebintu by'olabye gwe bw'otunudde mu transport sector e London oyina amalibu g'olabyewo agali ewaka
kakati bwe muba temusobodde kufuna abantu babalabira abantu nga ffeffe tutambula tulaba kuba tukolagana n'abantu bangi n'olaba nti transport industry kano ke kabulamu then nojja n'olaba n'ogamba nti mu tekinologiya mu computers mu software bino bwe mbyongera ewaka birina engeri gye bitumbulamu obulamu bw'abannansi mulowooze nnyo ku ezo business ideas ezikyuse era eziteteeganya actually if need be munoonye engeri gye musobola okudisruptingamu ekonomi ya Uganda engeri gyetambulamu nga mutuleetera ebintu bye bakola ebunaayira ne tujja ne tubikola wano ewaka